Faadi TV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwasuze mutya mwenna abali Qatar Saudi Arabia kitalo abatuli bulala family bagize kyakala kosane banne sibitoka bafunye accident olunaku olweggulo mu kye kikesezo lwaliyo nga bava e Masaka era emmotoka ekika kya Wish yonna yasaanyi yonna yaweddewo ngenda kwambi kutuusaako byonna eno bagita Faadi TV ugikosane Faadi UG News zina YouTube channel zange muzi following temujja kubanga mujisa kubanga mbana amawulire agali accurate amawulire agaba ganonyiziddwako amawulire agaba ga trendinga okwetola eggwanga lyatu Uganda story bunaku nkola videos nkola stories enjawulo wano ku Faadi TV yino nsonga followinga o subscribing onyige ne kade agalo keeping bango li updated just gwe subscribinga ojja kuba receiving ka notification whenever I upload a new video on my YouTube channel mwena abali mu America Chicago wali mu ggwanga lya Germany kibuga bakita Berlin abali Spain mu kibuga Madrid namwe batumeddeko ne bagamba nti mwebale nnyo okubanga mujje kumirako abali Qatar abali mu ggwanga Uganda ekibuga Kampala kitalo nnyo munnange ntiisa maziga na miranga munage bafunye akabenje abamu balina mu mbeera mbi abamu bali batandise n'okubabika naye bakyali balamu naye nga omusanvu bali mu mbeera mbi gy'osobola kuyita critical condition embeera etali bulungi embeera etali nnungi sibitooka ne banne baade emmotoka kika kya Wish ngenda kubanga balaga ekifaananyi ky'emmotoka mu maaso awo kino ekifaananyi kankikuterewawo ndowooza okirengera ekifaananyi kyekyo eky'emmotoka gye babaddemu ku luguudo lw'e Masaka babadde bava ku show ge gamu ku mawulire agatambula akadde kano bitiisa bikaabya emmotoka yonna yasaanyeewo bwetegeeza emmotoka ababaddemu tebayinza kubanga bali bulungi ekyaddala ge mazima tebayiza kubanga emmotoka eno bwe yagudde yeefudde n'okwefuula ku Masaka Road ezimu ku nguudo ezikyasinze okubeerako obubenje mu ggwanga Uganda oba kiki Masaka Road kiba kizibu omwezi okuggwako nga tekuliko accident ebisesenga lwo ne wiiki nga kizibu okuggwako nga tekubaddeko kabenje ye Masaka Road oba kiki Masaka Road yantabula era ebisesinga omuntu yenna ng'ovuga emmotoka oba olina okwegendereza ng'ovugira ku Masaka Road bw'otatomera bakozesa ensobi n'okola akabenje abamu bavuga bubi ebisesinga ku Masaka Road nozo bakubako n'abamu nga tebamanyira luguudo olwo kuba osanga oli ng'ayisa munne nga gy'ayisa tasoose nakuceekinga nti oba mu maaso ewali emmotoka ejja n'agala ataakuyise ekivaamu ng'oluusi abakozesa akabenje oluusi gwe gwabadde ayisa nakozesa akabenje kakana ng'ovuddeko kubanga avaayo okwagala okukuyisa neyeekanga nga wali yajja okwakkana ng'ate akoze eki ng'akolobodde gwe okakana ng'ovuddeko ku kkubo dde nga n'emmotoka yonna yasaanyeewo girabe yonna yasaanyeewo emmotoka kika kya Wish n'abasinga beebuuza lwaki bano abaana bonna babadde mu mmotoka eyo lwaki emmotoka bagyepaatiisemu abaana 14 okwepaatika mu Wish abasinga bagamba nti bandibadde bagula super custom atiisiko ne bagulayo ku mmotoka ennene lwaki beepaatise mu kamotoka ako okwepaatikamu kyo kiyinza obutabeera kizibu kubanga ne obeera teweepaatiiseemu nga mulimu babiri era accident nga yakujja eba yakujja kubanga ku Masaka Road kyotera laaka yuwanawa omumotoka basinga kukozesa omumotoka obwo bukika kya Wish ne bapaatikamu abantu nga 20 kati okwepaatikamu aye ne batuuka bulungi kati okwepaatikamu ekyo ndaba tekirina nnyo makulu nnyo kubanga bonna bafuna obubenje sigamba nti abeepaatise mu kamotoka accident nga yakujja eba yakujja ekyo zenyinza obutakifaako ng'abasinga bwe bakitaddeko nnyo focus ekiyinza obutakifocusingako nze kubanga accident ba accident n'obeeramu omwera ng'oli wakugigwako accident nga temwenyizeemu ng'olimu mu mmotoka era bwakugwa accident tulina okakikimu kyokka kubasabira basobola kubanga batereera Patricia ndowooza oba yabadde mu mmotoka ndala ye kubanga ye Patricia tali bubi ate nga ku show babaddeyo bonna naye banne bonna abalaba omulengera awo abadde ali mu kkaaba bimusobedde mikwano gye basibi atooka bonna embeera gye balimu si nnungi embeera ekaabya embeera yeraliikiriza bambi twongere essaala
Twongedde kubanga tubasabye ndozo olengera emmotoka yatomedde neva ne kukubo ne yifuula. Girabe yonna emmotoka yaweddewo. Manyi bagamba teri emmotoka gye kulema kugomola kuzzawo ne mameno nze ndabanga yonna yasaanyeyo maaso wali eri. Pozi nga bagenda gitema buze misipeeya. Manyadde eri abagamba mbu emmotoka yonna esobola okuddawo ne waliwo emmotoka eyinza okugwa ku accident n'ogamba oba eno enaddawo. Yonna ng'esaanyeewo. Ate ekyamazima emmotoka eno engeri gyasaanyeewo kiba kizibu abantu abaddemu okuba nga tebayisiddwa bubi. Bwetegeeza maaso bannange bikaabya bambi bitiisa bya nnaku maziga ku sayidi kibi nnyo bambi. Bagita Fahad TV twongera okuba nga tubasabira basobola okuba nga bambi nga baterera. Patricia ye byamusoberera mukazi wattu amaziga agakaabye ne gamuggwa mu kiwanga yakaabye wabula yeeralikira banne kubanga bali ku oxygen. Tebali bulungi banne. Jabuka nengera okuba nga batuusaako information esinga ku eno bagita Fahad TV UG. Mwongera okuba nga munfollowing amawulire nkyagabawa updates mba nazo each and every single day. Buli lunaku each and every single day amawulire mbalago. Just gwe following abo followings wa subscribing onyigene kale. Aka comment section bwe kali awo oba kabontera mu comment section nenga bitaro maziga goka ku side ya Patricia munange bane mukazi wattu yatidde omuntu okubanga aliko oxygen noggo okimanyi nega amazima wati bayinza butatuka ku oxygen. Motoka yaguddewo nnyo kabenji kabadde kamaanyi motoka yasaanyeewo amu n'okubajjamu bagitemye butembi bambi ng'ebanyigidde muli munda. Bitiisa bya nnaku by'omunange muko ebitambulatambula akadde kano. Mwongera kubanga mubasabira basobola okuba nga batereera. Bagita Fahad TV UG mwebale nnyo okubanga mugifollowinga mbagamba nti ya comment section weri awo bakabuntira mu comment section. Tosigale ng'aho gyekuumiddeko updates mba nazo each and every single day. Nakibagambye ekyo naye nga mwongere okuba nga mubasabira basobola okuba nga batereera. Patricia byamutabudde yatidde toyinza butatya bannange toyinza butatya. Bye munange ebimu ku ebitambulatambula akadde kano ku social media mbeera bulungi mweraba.